Single say, what a Claudia control about Kampe nze mbadde twakwaba bye bakubi. Tugende tulabeko. Tumanyi ng'ekituna come back. Apande webale mulimu mwangu. Akubia hapa. Tugende tulabeko. Tumanyi ng'ekituna olaba. Tugende tumunoonye. Kati apaana okimutuuliriza okulaba omulambo naye. Tetugayita. Tole ku muntu w'apaana temwagaliddwa wamu. Naye apaana mulina entusembi. Tumulabe w'apaana. Mama badi mada. Kangeneri wa kutirire. Idia. Kabojja. Ekibaddewo amasasi mpulidde masasi 2 naye nteebereza nga badde babbi bwegafusa amasasi 2 ne batta omu wali wansi owokubiri ne bamuttira wano. Basse 2. Ebitongole sitegedde bibakubye. Poliisi ez'essaawa zino neenonya ababbi naye neeno na
abateebereza nga babbi naye sitegedde ssaawa zino babatwala simanyi. Bakuno bakwata omanyi drone tukolako dda. Nzaolukaga Mathias, amakya ga leero ssaawa zibadde nga 2 n'ekitundu. Kitundu kyaffe wakati wa Kinaawa ne Kabojja waliwo drone ezenga egoba abavubuka abadde ku boda nga bali basatu. Bagoba kati bwe balabye drone netro batuukako ne bagala babuuke ku pikipiki badduke bagende. Kakati ne babakuba amasasi. Babakuya amasasi ababiri ne babattirawo omu n'adduka. Wabula kyetwewuunya nti abantu bwe bazenga bagoba okuba jeno nga kunna nateete baziza musango ki basobola okuba nga bayina obuzibu babadde babanoonya naye ekibuuzo kiri nti poliisi oba bakuuma ddembe ekyo tekitaataaganya okunoonyereza omuntu bw'omutta. Kwanza nsuubira omuntu wali mukubya amasasi mu magulu n'asigala nga mulamu n'ayogera n'asobola bwe baba nga baziba misango asobola okubeera ng'atubuulira ne banne abasigaddeyo ekikoosi ne katono bw'omutta n'obujulizi obusse ne beyaaliroopye nabo obattiddemu ate ogenda kutawana ate banoonya otya. So kyenvumiriramu kyokka naye nga siwagira bikola byakuza misango n'ekirala ne balimba nenyo okuba nti babadde bava ku pikipiki badduke. Era ekikola ky'okudduka kiraga nti balabika babadde bayina omusango naye ne poliisi oba abasirikale mukozesa obukugu ng'abatendeke. Omuntu lwaki omutta ate goyagala mu information kati information ogenda kugijja mu mufu omuzimu gwe ogenda kujja kukwa information kyekintabula kyokka. Amannya nze Magala Franka chairman we Kabojja ku makya nfunye essimu ssaawa zibadde mu 2 kitundu nga waliwo omukyala ankubidde nga ngamba nti waliwo omuntu gwe bakubye amasasi ate bakyagoba n'abalala. Funye kaboda n'enjija enzo tuukawo ng'omu bamaze omutta nga n'omulala bamuttidde ate mu kitundu ekirala. Ne tugezaako okubuuza naye tusanzeewo aba flying squad ne batutegeeza babbi bazze babagoberera. Tugenza omwetegereza ng'omu alina kipisito ng'alina n'ekiso n'owookubiri abadde n'ennyondo ng'alina n'ekiso. Bajjidde ku boda naye nga si bakyalo kino bazze buzzi bazze babawondera. Era essaawa eno poliisi emaze obbassa ku mmotoka babatwala. Bakubye babiri naye nga si baakuno bazze buzzi tubeetegereza nga si batuuze baffe. Poliisi ezze era bamaze obbatika babatwala mu mokyale Mulago. Yenze Nanteza Prosi nze eyesimbyewo kaadi ya National Unity Platform nga kansila w'abavubuka abachengera Town Council. Ndi mutuuze wa wano e Kabojja wenkolera emirimu gyange. Tubadde tuzuukuse abantu baguddewo ku bizinensi zaabwe ssaawa nga 2 n'eddakiika nga 5 awo ne tuwulira enduulu nga eraya. Ne tugamba kiki nga wamanya enduulu bwevuga mwenna mudduka. Tudduse okutuuka ewabadde enduulu kubanga muneiba waffe nga tuwulira nti omubbi. Tubadde tusembera ne bakuba essasi. Kati ng'omukulembeze nze nzijidde ddala okulaba ki ekigenda mu maaso n'ensanga ng'omuvubuka omu akubiddwa essasi ng'ate ne waggulu wali eringa ku kidda ku Dinovo nawo bakubye omuvubuka omulala. Abantu abamukubye tetubamanyi bavudde gye bavudde ne battira wano omuntu naye nga ne gwe basse tetumanyi gy'avudde wabula bazze beegoba nga bali ku booda n'omulala adduse. Bakubye abantu babiri. Bakubye abantu babiri wano wennyini we tuyimiridde batiddewo omu ne wali waggulu ku Dinovo era batiddewo omulala. Ababakubye babadde bambadde engoye eza bulijjo nga ne bw'omusanga oseka naye ng'olowooza muntu wa bulijjo naye ng'ate balina emmundu. Yesebo wanje poliisi emaliriza oluvannyuma nejja basose ne bajja nga bali ku piki ne bwe bamaze okutta omuntu ate emmotoka endala eya drone ng'erimu abasirikale abalala nayo nejja ate oluvannyuma poliisi nayo nejja netwala emirambo. Yesebo bye tusobodde okulaba ssebo wano bayitawo Kabojja wabula eno y'ensalo ye Kabojja ne Kinaawa. Yesebo
Ebbaala abanywi temugenda mu bbaala kubanga nakako kasobola okubeera akatego bazze bamanyi gwe baagala naye olunaku lwaleero temutambula kiro. Erinnya Ssekajolo Godfrey nga nze okukiikira ekyalo ekya Kinaawa wabula ekikangabwa kino kigudde ku muliraano ku nsalo eyange eya Kinaawa ne Kabojja. So ekikangabwa ekyo kigudde Kabojja naye nga abantu babiri bakubiddwa amasasi ku makya ga leero. Watutegeddeko nti ababakubye babyakwerinda wadde tumanyi nsonga ntuufu ekubizza abantu abo masasi. Poliisi ezze oluvannyuma neddipisaze okwetegereza embeera yonna nga bwebadde era ne bakola lipooti ze bakoze ne bajjawo emirambo ne bagitwala n'emmotoka ebaddemu oba oliawo abantu abakubye amasasi neryoka eva mu kifo. Abakubiddwa amasasi tetubamanyi, bapya nnyo mu kitundu kyaffe ekya Kinaawa ne Kabojja kubanga LC ya Kabojja ebaddewo nekakasa nti abantu abo tebamanyi ate ne LC eyaffe eya Kinaawa ng'abantu abo tebamanyi. Katonda atuyambire nawe mundu wajja omundu wazze n'akola ki n'amukuba ate amukuba era n'ayimuka adduke n'amwongera essasi eryokubiri. Abadde basewomu Nimpulidde n'omulala bamusse anti kati omubbi kyakoze n'omulala owokubiri bwe mulemeseza nakwata mu nsawo y'omubbi n'aggyamu essimu n'adduka nayo naye kati mpulidde naye bamusse ewa Charles ate singa tadduse nayo ndoza mu trackings kirabika okumanya n'omubbi owokubiri abadde muvumu asobodde okukwata omuli munne mu nsawo n'aggyamu essimu endala n'adduka naye Katonda atuyambe singa ate wemundu ennene abantu bandifudde nnyo kuba bwenkubye enduulu abantu bazze bangi kuba omubbi atomedde n'omu n'agweri wemundu kitegeeza yandibadde akola yandibadde akubakubye abantu bandifudde bangi kati ono bamukubye essasi namudala ate mugumu bamubba erisooka nayagala yimuka era adduke ne bamwokya eryokubiri. Amanya nze Abdul Kafeero chairman LC wano naye nga nesimbawo nimba namba 2 naye tufuna ekikangabwa wano ewaffe mu Kinaawa. Abasirikale bazze ne bakuba abantu naye nga bateeberezebwa okuba babbi ate nga bavubuka naye tetumanyi abavubuka musaanidde okubanga mukola bannange mwekubize muve mu kikolwa ekibi ekyokubba kintu kibi omuntu alina okukola tubagamba enkya n'eggulu abamu tutuuza enkiiko tebaagala kujja kumanya information babatidde wano babiri naye tetumanyi ensonga oba nsonga ki oba ki naye abavubuka mbakubiriza mukole. Kakati obuzibu obuliwo kyetaaga abavubuka mwekubirize muleme kwenyigira mu kikolwa ekibi. Tetubamanyi mu kitundu bebasse era fe abakulembeze batukkiriza nitubalabako naye si ba mu kitundu. Ndowooza bazze babalondoola. Information yange sigadde nze Abdul Kafeero mu Kinaawa ero si wano. Ebitongole ebikubye ebitongole si bya poliisi naye babadde muleeya naye nga kirabika oba BFC oba baaki tetumanyi bazze babagoba. Obw'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka oba okusaanyaawo ebibinja eby'ababbi mu Kampala, poliisi n'ebitongole ebirala ebyokwerinda abalina abantu 3 ababbi abaggiddwa mu budde nga bano okunoonyeza kulaga nti basangiddwa Lubona nga basonze ekimundumundu ekijingirire oba pisito enjingirire mu mukyala omusuubuzi nga twafunye information nti waliwo omukyala ababbi gwe bali okugoberera era naffe ne tutandika ekikwekweto nga mu kavuvuŋŋano akokukwata ababbi bano amasasi gafulumye era okkakkana nga 2 bafiiriddewo nga n'omu eyabadde agezaako okudduka ku ppiki Bajaj Boxer UGA 855K Bajaj Boxer naye nga asangiddwa ng'afudde nga bano tubasanze ne egambibwa okuba nti police warrant card enjingirire awamu n'endagamuntu
enjingirire nga okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Joint security forces have today neutralized 3 criminals during a disruptive operation carried out today, the 1st of December 2025, at approximately 8 a.m. in Kabojja A, Kasenge Parish, Chengera Town Council in Wakiso District. Reports indicate that the suspects were allegedly armed with knives, breaking tools, toy guns, and other items. One of the suspects was found in possession of suspected forged documents, including a Uganda police warrant card, national ID, amongst other items. Investigations are still ongoing. It is alleged that the suspects were allegedly trailing a businesswoman.